Robert Maseruka y'omu ku bannakibiina kya Nuupu yaweebwa kkaadi oba yeraba omukka omweru era yeegwanyiza okukiikirira abantu ba Mukono South oba mu Mukono ey'omu Maserengeta. Olunaku olwaleero Maseruka lwaguddewo kakuyege we era ono abadde mu ggombolola ya Kisoga Ntenjeru Town Council era ng'ono asimbulidde ddala awaka wamu ne bannakibiina abamanyiddwa ennyo nga ba Foot Soldier era oluvannyuma n'ayolekera olugendo olubadde oluwoomufu. Maseruka atalaaze eggombolola eno era nga gy'ayise abantu bamwaniriza mu mizira. Maseruka ku kifo ewategekeddwa olukuŋŋaana yanyiririziddwa abakulembeze ab'enjawulo abakulembeddwamu Geoffrey Matende eyeegwanyiza obwammeeya bwa Kisoga Ntenjeru Town Council wamu ne bakansala abalala abaagala ebifo eby'enjawulo. Bano basoose kusaba bantu kuwagira Maseruka ate ssaako ne bannakibiina ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu era ssaako n'abakulembeze abalala omubadde Johnson Myanja Ssenyonga kussa ne bakansala. Ssematalo ajja ne bannaggono be, Ssematalo w'omulembe guno yajja ne naggono gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssematalo olumanyiri yajja n'owekitiibwa gwe bayita Maseruka Robert najja ne gwe bayita Munyanja Ssenyonga najja ne Amaniyo Braville Shaira at the same time. Alessa gwe bayita Matende Geoffrey. Njagala kumaliriza ntya basaba ne bannyabo kano ke kaseera ak'okukkiriza manyi lwampi kamalirize. Akaseera kano kategeeza ki? Kategeeza bye tulina ebintu bye tulabako tuteekwa okubikwata nga zaabu. Akabonero ke tulaba wano kategeeza tubuli wa NUP bwe tuba tunaanulula Ntenjeru Kisoga Town Council Maseruka wuuno bwe tugenda okukwatagana naye. Nolwekyo mbasabye buli bikadde byonna buli ebitatuyambye tubiteeke ku mabbali. Kisoga konga konga ajja tumekonga konga nakisuga konga konga Ntenjeru konga linya ne bozi luzinda na tone ebyala 3 ebya Ntenjeru Kisoga Town Council nga district councilor gye tuyise mulamyeyo enguudo muzirabye Dani abadde yeebase naye takomawo nze nzijja tugenda kubikola ebyo byonna ng'akolagana n'ababaka ba palamenti ne chairman wange Muyanja Johnson yani Ssenyonga omumuwa obululu obungi nange waggulu nfunamu abampeera omukisa. Amiina. Babadde bayimba akayimba gundi tazika siba Kampala Maseruka mutwala ayo ya Katonda. Gundi tazika siba Kampala Maseruka mutwala ayo ya Katonda. Gundi tazika siba Kampala Maseruka mutwala ayo ya Katonda. People power, power. Maseruka mu kwogerako eri abantu be mu kisaawe ky'Entenjeru ababadde bamulindiridde edda era ng'ayanjuddwa kansala Wampi Nathan era wakati mu mizira olunajja n'ayogerako eri abantu era n'abaako obubaka bwe bw'atuusa.
Mumpanikire ku mikono. Abavude mpunga muri wa mumpanikire ku mikono. Abavude katasi mumpanikire ku mikono. Abana kisunga mumpanikire ku mikono. Abakomete muri. Kakati waliwo bakatuchaza basebo ne banyabo. Abatonjero. People power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Power. The people power. We are the leaders of the world. The destiny. We are the leaders of the world. We are the leaders of future. We are the leaders of the future. And when is the future? It's today. When is the future? It's today. When is the future? When is the future? When is the future? Banange basebole banyabo temuli. Wabula ng'ono obubaka bwasinze kubuyisa mu nnyimba olwo kisobole okuyambako abantu abadde annyonnyola okuyambagana ssaako n'okumutegeera. Nze mbasaba tube mu ggwanga ettonaye nga tulowooza ng'abakulu. Twewale n'obuyisa obw'abo abafuzi abangi abanjudde omululu. Tuteme n'empende esifuga eggwanga eppya lino erijjula amabavu. Nze nsaba twejjukize ffe Uganda era ne Uganda yeffe. We are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in the world deserve a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change